Nyagange nze Kiyingi Richard okuvaako wano ku Sugar TV ampeereza mu ntambiro y'ebyemizannyo. Ngenda tandika ne Premier Champions League eyabaddewo olunaku olukeseza ekiro ekikeseza olunaku lwaleero nga Inter Milan evasinga ne Man City. Inter Milan we yalagidde amaanyi wadde teyasobodde kuwangula, naye ffe nga abalabye twanyumiddwa nnyo Champions League final nga Man City etwala ekikopo kyayo ekisooka ate yayize mu byafaayo ebirala nti yamenyewo treble. Erikodi y'amaanyi eyakolebwa mu myaka gya 1999 nga Sir Alex Ferguson awangula ebikopo bisatu, FA Premier League ne Champions League. Man City yawangudde omupiira gole yatebeddwa Rodriguez Cantes, omwana ezaala ye Spain, yatebeddwa mu ddakiika 68 naye nga omukulaba okwanga omupiira gwabadde ng'ogwekubidde ku saidi yaki ya Inter Milan, ng'era olaba nti olabawo pedigree nti omuntu eyali awangudde ku kikopo omulaba nti nno ye alataddewo amaanyi. Inter Milan yasobodde olaga obukugu, naye ng'era obukujjukujju bwa Man City okuva season we yatandika ng'ejja kwasena ekikopo ekimuggyeko ekimulemesezza netwala FA okuva ku Man U nga ye best side, era yayolesezza obukugu newangula Champions League okuvujja kuki ku Inter Milan yandimututte kuba abantu abamu babadde balaba nga Inter Milan yabadde esaanidde okutwala nga yamukubye. Abalabye ku shots Man City yakoze shots 7. Man City yakoze shots 7 nga 4 ziri ku target, possession 56. Man City nga ogimanye dominating passes, possession buli kimu yakyefuze lwakuba mu shots on target ne shots ezakoleddwa zonna Inter Milan yamusinze yakoze shots 14, shots on target 6, passes yakoze 3 ne possession zagiremye Inter Milan. Inter Milan nekola bulungi nnyo lwadde teyasobodde kuwangula kikopo. Wetuvaako mu Champions League ne tugendako mu speculations za transfer windows nga tiimu ziri kweteekateeka okugulira Premier League anaddako ne Serie A, Bundesliga zeteekateeka. Tiimu zitunulidde, Arsenal etunulidde okuleeta Declan Rice, okuleeta Moses Caicedo okuva mu Brighton, etunulidde okuleeta akaana ka Galatasaray akakuba fullback, bonna batunulidde awo. Man U etunulidde okuleeta abazanyi nga Neymar, mwana mulenzi Neymar, kuba kuli ku PSG takyalinayo favorite, takyali favorite mu bawagizi baagala nnyo Mbappe. Batunulidde okuleetayo center back omu, batunulidde okuleetayo midfielder wadde ba midfielder bonna babatankana butankanyi nga n'omwana mulenzi gwe babadde batunulidde sawa zino ayinza okwegatta ku Aston Villa, mwana mulenzi Yakub Tielemans ayinza okwegatta ku Aston Villa. Kati Chelsea naye yagala Moses Caicedo okuva ku Brighton ng'era egamba yeri ready okumakinga ne bid yonna Arsenal gyejjayo. Bayern ne Arsenal babidinga okuba nga batwala bonna Declan Rice, omwana mulenzi oyo mwana wa Bungereza akubye bulungi midfield season eno, agikakasizza era yagano signinga contract empya ne West Ham n'agamba yayagala tambulamu. So kati aba bazanyi bonna batunuliddwa okutambula mu katale kano, wadde akatale ko kalaga nti tekalimu bazanyi b'amaanyi nga waliwo abazanyi abamu betulaba baganya signinga contract empya nga Ilkay Gundogan wa Man City, tetumanyi kuba anaasayininga. Bernardo Silva wa Man City naye tetumanyi oba anaasayininga. Abo bonna bayinza otambulamu okuva ku Man City kuba bawangudde buli kimu, tekyalina nnyonta nga bwe twalabye abaana ku Madrid nga bavaako nga Karim Benzema yagenze mu Al Ittihad eye Saudi Arabia, yegasse ku mwana mulenzi Ronaldo agenda kufuna milioni 2 buli mwaka. Ne ono gwe twalabye ono ku Chelsea Ngolo Kante naye agenda kwegatta ku kweri Al Ittihad. Tetulaba ba Marco Asensio nabo bagenze bawangudde buli kimu, tebakyalina nnyonta ya bikopo. Ne tulaba ku bazanyi abalala abagenda ova mu Bayern nabo nga balina interest endala nga balaba buli kimu bakiwangudde, bali mu bikopo 10+. So kati byebyo byemizannyo nga bwe bimiridde mu nsi yonna. Tubeebaza okubeera ku Sugar TV. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.
kino kitwala wa Man City egamba season eddako Man City ogirabawa? Season eddako Man City nze nga mu kulaba okwange Man City ekyalinamu amaanyi naye wadde era nga abazannyi obalaba bakooyeemu. Abazannyi bo bakooye balaba nga tiki abazannyi ebisooka abasinga bakuze, abalala tebakyalina nnyonta nga Kansero wamulaba mu January yatambulamu yasaba otambulamu n'agendako mu Bayani n'awangulayo ku birala, kale anoonya pressure endala. Omanyi abazannyi bano baba beebanja okusigala nga ku national team babayita, kati awo baba beebanja. Man City essaawa zino nyinza ogisuubira nti ejyavuganya era ka ttiimu ezinaavuganya tosobola gijjako, tosobola girulinga out kuba ekyalina ttiimu ey'amaanyi. Erina Haaland, erina abaana abato aba improvings, abaana abato abawangudde emidaali, abaana abato abakyayagala, naye nga of which kale ba star player baabwe abamu bo bakuze bagamba tulina onoonyaako ekifo ewalala. Season eno abantu abasinga fenafena twali tutunulidde Arsenal nti ekikopo kiri mu ngalo, naye olowooza biki ebyaviirako Arsenal byennyini okuluzinga ekikopo kino eky'omulundi guno ekya Premier League? Arsenal byennyinza osuubira ebyagiviirako. Arsenal nga yo squad depth yali ntono, yalina abazannyi batono, injuries zagitawaanya nnyo. Omulala omu alwadde ne babaako Jesus we yalwali beewalulawalula ku Nketiya n'abateberayo ggoolo. Ogenda olaba midfield batandise olwala, Thomas Partey tali ku foomu nga tebalina backup ya Thomas Partey. Eyandibadde backup ya Thomas Partey yakubawo season ewedde ekituli erunini naye mulwadde, so injury bazifunira mu budde bwe bumu okukakkana nga ekikopo kibaluzinzeeko. Ttiimu eza Brighton zibakubye zibasinze foomu. Ttiimu nga Nottingham Forest kati woolaba egyo emipiira ebiri singa yawangula ogwa Nottingham Forest n'awangula n'ogwa Brighton yandibadde ayitawo ng'akulembedde ekibinja n'akabonero kamu, naye byonna byagaana. So otangazaamuko ku tteebo nga we yayimirira, obanga omulabi wa Sugar TV ayinza okubeerayo nga tamanyi biki ebyagenda mu maaso. Omulabi wa Sugar TV nyinza omugamba nti tebo Man City ye yawangula ekikopo ng'ekulembedde n'obubonero okwekakasa Musaga awawa bintu bifu. Man City yawangula n'obubonero 89, Arsenal n'abeera mu kyokubiri n'obubonero 84, Man U n'ajja mu kyokusatu n'obubonero 75. Man City Newcastle n'omupya mu Champions League yamusambako myaka mikulu, n'ajja mu kyokuna n'agenda mu Champions League okumala emyaka emiyitirivu ennyo, ali mu myaka nga 3 mutakiika mu Champions League. Awo wenyini ekiki ekyamakinga Newcastle this time okuperforminga bulungi? Newcastle yafuna omugagga omupya nga ffenna we twawulira, omugagga okuva mu Saudi Arabia, omulangira wa Saudi Arabia yatwala Newcastle ssaawa zino n'ateekamu ssente. Kyova yo yakola nnyo okusinga ne ttiimu endala ze yali evuganya nazo okugenda mu relegation, n'ekola bulungi. Newcastle, Liverpool this time ye yalinga mu kyokubiri, Arsenal kye yatwala ssaawa zino. Liverpool yali erina abazannyi abakadde mu midfield, yakwata kyakutaano. Brighton n'akwata ekyomukaaga, improvement weeri such that boti nti tebalina mugagga w'amaanyi naye ate balina structure gye bazimbyako abazannyi bwabwe. Kyova ssaawa zino buli mutendesi ali mu Bungereza oba mu Bulaaya wonna ayagala okuggyako omuzannyi mu Brighton. Ne kuddako awo to Aston Villa naye agenda kuba Conference League. Ne kuddako Tottenham Hotspurs yakoze bubi season eno lwa buvundu bw'abazannyi buteebanja. Ne kuddako Brentford, ne kuddako Fulham naye yakoze bulungi kuba yali yakava mu relegation battle, yali yakava mu championship season eno yesoose nga ali ku top flight football, n'addamu n'akola bulungi. Ne kuddako Crystal Palace, Chelsea ye nga tumanye ebizibu bye, omugagga yagula abazannyi, agula buli kiramu ekiriwo oba bukadde 10 oba buki, yakoze bubi kuba tosobola comparinga n'olaba bagundi aba basajja bani bana basajja ba Pep Guardiola batendeka omupiira naye tebagula bazannyi balungi bokka, bo be bamakinga abazannyi abalungi. Ne kuddako Wolverhampton mu kifo kye-13, West Ham mu kifo kye-14 eyawangudde Conference League. West Ham wiiki eyo gye tukubye amabega yawangudde ng'akuba Fiorentina goolo 2-1, n'akola ekyafaayo ky'okubeera nga ssaawa zino ye kiraabu yokka yafunye ku kikopo mu London City nga yo eyasoose otwala Conference League mu Bungereza.
teri tiimu ya Bungereza ndala yali ekituteeka ekyo ekikopo kipya kyazze mwaka guwedde Roma ng'asooka okitwala. Ne kuddako Bournemouth mu kifo kye-15, ne kuddako 16 Nottingham Forest naye yakoze bulungi, yasigadde mu Premier League, yali avudde eri mu Championship. Everton mu kyo-17 yawonedde awo, yakuba omupiira ogusembayo. Leicester City ne Leeds ne Southampton be bakusiibye ekkira ne baddayo mu Championship. Gye buvuddeko Leicester City yatwalako ne Premier League, biki ebyaviiriddeko Leicester City ngayo okubanga performance bwetyo okukakana ng'egenze mu relegation? Leicester City okuva omugagga waayo yafiira mu kabenje k'ennyonyi. Leicester City ezeekola bubi, ezeddamuuko emabega kuba omugagga waayo ye yali agiteekamu. Naye nga w'omanyi ssaawa zino ne wano mu Uganda omwana omulekera ettaka n'alitunda. Ssaawa zino eno Leicester City ebadde evugibwa mwana wa mugagga, naye omwana wa mugagga ye abadde atunda butunzi nga tayongeramu, adde atunda buli kiramu ekiriwo. So kyekibaleetedde batunda ba Mahrez, batunda ba Ngolo Kante, batunze abazanyi abalungi bangi. Kwe ku ssaawa zino kwe kutamu n'abazanyi okuba nga bakuze ba Jamie Vardy aligenda myaka 4+, naye yabadde akuba striking line, tali ku mutindo bulungi. Bano abasajja aba Nigeria bandidi babadde tebali ku form, injale zibatawaanya, so bakoze bubi. Kati ne Leeds ekiyinza ogikola obubi season eno ebadde ekoze bulungi, alina omupiira gwesamba omulungi, eyagaana avuganyako ne ttiimu nga zi Man City z'Arsenal, naye omupiira gwayo gwagenda ne guzimeeramuuko awo nga bakyusakyusa bagobaagobanya ba coach, so ne babeera nga kibaweddemu. So Southampton byo ebibyayo byo bibadde kirabika nga byo season eno babadde very off bonna, kuba bo togamba nti no baki oba batunze oba bakoze eki, naye season eno bakoze bubi. Te season ewedde baali mu baso osigala balwana ne basigala mu Premier League, naye leero bebazzeeyo. So Premier League nga wabadde season yonna, tiimu zonna ezajja tekuli yazzeeyo. Tiimu nga Bournemouth, Nottingham Forest ne Fulham zonna tezaddayo, zonna zasigala. Ate tiimu zasigala mu Premier League zayoleseza omutindo omubi kwe kuddayo. Akagambo kasembayo. So akagambo kendaba ba Sugar TV, kengamba ba Sugar TV, subscribinga ku channel yaffe, likinga, sharinga, okoneneka notification button, so okufuna ebipya bye tuteekangayo buli lunaku.